Anti-Mega Kurane Competition okumanya ebisingawo kuba ku 077 40 42 96 ne 0704 03 87 06 biwagiddwa Jagenda Primary School ne Makka Madina Ajjande Umura. Mega Kurane Competition 2025 ku Jagenda Primary School. Omulabi wa Salamu TV losaanidde okusuba pulogulaamu Mukeeze mwe tusosotolera buli kimu ekinyovu ate nga kikuzimba nga tukutwala mu bitundu eby'enjawulo okulaba ani akedde na nsonga ki lwaki akeera. Kiba kisufu nnyo okumanya ky'onaalya n'ekyolidde mugaso ki gwe kiteeka mu mubiri gwo nga tukuleetera endyayo. Tetukoma okwo olwo ne tukugonnomolako by'obadde tomanyi oyingirira ekibuga ng'ebisinga obitegedde. Aho nno nga tukuwa ebifulumidde mu mpapula z'amawulire. Ffe nnyini ffe tukuzzaamu essuubi nga tukuleetera omuntu avudde ewala okutuuka awo waali era ne tukkakasa nti naawe osobola. Tuba n'ensonga ssemasonga nga tukuleetera abakugu abasobola okugivvuunula naawe n'oginnyonnyoka mu bunnyonnyofu obw'ekitalo ng'era bwe tukusuubiza okumanya ebifa mu ggwanga lyo. Olwo tukuleetera ebifa mu ggwanga. Pulogulaamu Mukeeze. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Al-Hashmiya Hijja and Umrah. Oyagala kukola hijja oba umrah ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno? Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umrah mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'Obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhud, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigundu mu Nabugerere. Ku Al-Hashmiya tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umrah nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 815 111 oba ku 0759 464 669 saako 0772 458 795. Al-Hashmiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities. Better steady, be better. Amanya bampita waswa Ben. Kyenyiza okugamba ku bantu be bafera. Oyina kuma simu nga tobudde muntu pin code yo. Bamugaba bamusindikidde emitwalo baja ali 9. Message nejja kusimya naye nga sente ku mobile money tezikola ki? Teziriko. Kati ne bamugamba walokodi gye bamugamba okunyiga nanyigamu. Kali sente we yanyigamu ku pin code ye bwati. Sente ze zali ku mobile money bazikola ki? Better steady to bakufera be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. The biggest street party in East Africa is finally back!
KCCA presents the Kampala City Festival 2025, 5th October. Come and join the diverse culture of Kampala. Food, art, music, and much, much more. Get ready to enjoy lots of entertainments from big and good artists from all over Uganda. The theme of the day will be culture, innovation, and sustainability. On 5th October 2025, procession will start on Buganda Road near CPS straight up to Kololo. Proudly sponsored by Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Buli wagula sabuni jama, Prestige Margarine, sabuni owokunaaba, owa Lanzo, owobuwunga ayoza, owa Toast, chapa mandashi, baking powder, ebibiriti bya Solio, buto wa Rinsen, omuzigo gwa kasuku ne tiri, nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunira wakakonge kojjuza nga kakuyingiza butereevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Bruno Betty muzikuramu kumandiga nateranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walalalo MTN gamachi to get the power to win njagalo ofune elyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga obukadde 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukadde 10 buli wiki ku simu ye nyinyi chabonka kimu kyokka line ya MTN bana beka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula ntakwese momo obulira buli ogenda okusasula ngenda kyosasula kyonna kozesa momo Uzo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda kuinvestinga kozesa momo abwe mteli we jamani nekwa bukade 10 buli wiki wala kastelio bimala bwe pa wentandika ngamba kiye kiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntudde nyiga ma computer nenkuta awa namwe kasitena benesi okuberanga mwana wote koze ebintu no amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial star 165 hash or use the momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Eno ye Salam TV. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable.
baddala ba Salam TV chikuda the evening drive tuba tuguse obo kitegera butegezi saa 10 mpaka saa 12 mbaira ndi nawe mu studios wano okubanga tonyumyamu era nga tubeera mu ne banafe aba MTN abatutegezeza nti kati abantu abasobodde okubanga bafunye ku milioni 10 nga bakozesa MTN Momo abo bo mwendo gugenda guwera so gwali yatuddeyo ng'okyalera ngalo naye ng'olina line ya MTN ng'olina essimu ya smartphone ng'ene yange oba ng'olina akasimu kaffe kali akasookawo akaseereza kamapeesa wandibadde onyiga star mukaga 5 hash nosobola kwewangulira milioni 10 milioni 10 zigabibwa buli wiiki so kiba kisinzira eri gwe bw'oba wanaaba olweza kibayita olweza abaana abolweza abaana ab'emikisa abava mu kyalo nga bajjajja babawadde emikisa bajjajja babawadde edduwa osobola okubanga obeera omu ku bawanguzi abagenda okwetwalira ezo milioni 10 ezikyusa obulamu bwo tomanya ziyinza okubanga kale nzo okuba sisuubira nti wabaayo omuntu ng'alina ebizibu binene nnyo nga bisobola okubanga byenkana ne milioni 10 ezo zebagenda okuwa so bannaffe aba MTN bakirowoozaako ne bagamba mwe mwenna abaliyo ng'okozesa MTN Momo okozesa Momo app okubanga n'oba musuubuzi bino tebikoma kusasula bbiiru bw'oba oli musuubuzi ng'osuubula ffenna tukimanyi nti abasuubuzi muba ne ssente nnene muba ne ssente nnene muba ne ssente nnyingi kati okusinga okukwata ssente ezo otambule nazo otambule n'omugugu gwa ssente okuva eno paka gy'ogenda okusuubula ebintu omugugu ogwo gwa ssente wakira oguteeka ku ssimu yo eya MTN line ya MTN n'obanga buli kimu bizinesi ozikolera okwo transactions ozikolera okwo buli kimu okikolera okwo n'osobola okuba nti at least kikuyambako okubanga weetangira abakyala kimpadde abasobola okuba nti nabo babasobola okufuuka obuzibu gy'oli bakyala kimpadde kuba tusobola kutambula namugugu gwa ssente ezo n'otagwa mu babbi so kiba kikuyambako nti weewala ebintu bingi weewala obufere weewala okubba weewala buli kimu so bw'oba ng'okozesa MTN Momo obeera ku peace obeera at relaxed okitegera obeera ng'ebirowoozo osobola n'okulowooza ebintu ebirala so njagala okutegeeza nti be bannaffe abo abagamba together we are unstoppable wamu ne bannaffe aba Afromobile ndowooza buli kimu ekiba kigenda mu ggwanga muno okiraba tekikyakwetaagisa kgenda wa neighbor kulaba TV n'osumbuwa neighbor nti munaye neighbor obadde okimanyi ssaawa 10 mpaka 12 ekigudde wani abeerako njagala kuteekako kulaba ate nga neighbor yayina ebirala byayagala olaba so bw'oba oli ku Afromobile yo osobola okumanya ekyo nakyo kikola ki ekyo nakyo obeera nakyo bingi ebigenda mu ggwanga Uganda ffenna bye tulaba nti bannabyabufuzi nabo bali eno badde eno batulimu nga ntunuka batulimu buli wodda n'olunaku olwaleero njagala twogere ku kya abasomesa ensonga y'abasomesa ekutte wansi ne waggulu ku luno eri wakati w'abasomesa abasomesa sciences n'abasomesa arts ffenna tukimanyi taamu yakatandika ekinene nnyo yakayitako wiiki emu oba ku bbiri naye abasomesa baagala kwediima baagala kussa wansi bikolwa ate nga tukimanyi nti eno taamu gye tulimu yakuyita tadi taamu eba yakuyita abasomesa aba arts beekalakaasa bagamba si bamativu n'ako akabaweebwa okuba nti bateeka mu nsawo zaabwe so ng'ate bo bannaabo aba sciences bo bazina gudiyigudde era omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yategeeza nti abasomesa ba sciences bagenda bongeramu akasente era ensako yaabwe ne bagiteeka mu ssente naye ate bo aba arts ne basigalira awo nga bakunkumadde babagamba jjojuzi afuse jjojuzi ne bagamba kirabika omulanga gavumenti gwejja owulira gwakubanga twekubira omulanga ogw'omumwanguka so ogukoowa okukaaba oba ogubika kati gwali ku Salam TV ku kigudde n'olunaku olwaleero njagala ombuulire abasomesa ba arts n'aba sciences baliwa abasinga ku bannaabwe gwe omulamu olwaleero gwe tugenda otambulirako omusomesa wa arts omusomesa wa science kuggwe mu ndaba ye ey'ebintu ng'omuntu ali eyo atudde mu dduuka lyo atudde mu ofiisi yo atudde wa ani gw'olaba nti yayandisaanidde okuba ng'aweebwa omusaala omunene oba bandibadde baweebwa kyenkanyi nti ze bawa omusayansa ze bawa n'owa arts
ffenna tukimanyi nti tuli eyo buli mu nsi muno mulimu abakola arts mulimu abakola sciences abakola sciences bwe tulaba badokita bainginiya bonna abo psychiatrist abo bakyabasawo betumanya abajjanjabo ebintu byonna ebisingayo okuba ebizibu ate ata ne tumanya nti bebo ba accountant abasinga be balooya be bannamawulire basomesa abantu abo we batyo naye gavumenti yo yagamba nti abasayansa bakira kuba ata era nebongera ssente bino tubyogera nga ffenna tukimanyi nti amasomero ga gavumenti abasomesa bano mu mbeera gye balimu embeera etawoomya nakabulu embeera etali mpoomu nnyo gye bali yeeyo tukyogera nga tukireeta mu direction y'okuba nti bali masomero ga gavumenti abali mu masomero ga private ekyo kyo sinza kikubaganyako birowoozo kubeera bangi bafuna akasente akawerera ddala ffenna tukimanya amasomero ga private kyegakola mweno babalega ka school fees ng'eri ensonga zigenda mu maaso naye tekumo ga gavumenti omusomesa akeera ku makya n'avuga olugendo n'asotta akagaali ke n'agenda ku ssomero n'agenda ku kyannamukaaka CU primary school n'agenda n'asomesa secondary mu ata n'abasomesa ebyayisolo ebyafaayo byonna n'abasomesa ebyeddiini omusayansa n'ajja n'ababalira n'abagattira chemical nti bw'ogatta eno n'eno ofuna kino bw'okola kino na kino okola kino ofunamu kino otwala kino kati mu mbeera eyo nabo batuuse ne bagamba nti ddala tulina kye tugatta tulina ettofali lye tugatta ku ggwanga lino twagala batwongeze ssente era bwe nalabye omulamu ogwo ne mpulira nti bali eyo embeera byakusika muguwa naye nga akansooka enzijjeko wano tubeere nga ekintu kino tukyogerako oba sinakindi bwe ndiba ndi eyo yewammwe eyo ebweru nakyo ndikibaleetera ne tuwanga tukikubaganyako ebirowoozo naye ng'olunaku olwaleero awo we tuli njagala okutegeeza omumanyi wa salaamu 226 bannaffe ab'emasindi hoyima kikuube regioni eyo yonna empaka mugenda tandika okuba nga muziraba ku salaamu tv mweteeketeeke musibe giya okusunsula kugenda tandika wiiki ejja tutandika obbaso y'ebibuuzo so abantu b'emasindi kikuube hoyima naye ebitundu byonna ebiriraanyeeyo moza bulijjo tubagamba mweteketeke ttiimu egenda kuba nga ebatukako ku gurawundi mu kubatukako ku gurawundi ebibuuzo bigenda bba bibasoyebwa era ebinaba bibasoyebwa noza mwakitegedde nti embeera eno twagikyusizzaamu twatandise n'obaleetera puroguramu gye tuyise omumanyi wa salaamu tv update ebeerawo olunaku lwaleero buli lwakusatu abagirabye ebeerawo dakika 3 gokka dakika 3 gokka kuva 5:30 paka 6:00 kati kyo nakyo kibuuzo ero eweerezebwa omuweereza abo Mustafa Muyingo kati bajja kubuuza puroguramu ebeerawo ku salaamu tv buli lwakusatu ekwatagana ku mumanyi bagiyita batya ebeerawo saawa mmeka era ani agiweereza ekyo kyokka kibuuzo okitegedde update twatandise zibawa tubannyonnyola olugendo gye luvudde okuva eri 2021 paka eno gye tuli abawagizi mubadde muzze mubalaba era emikolo gyaffe egisinga abawagizi abo tujja ne tubabaleeterako oluusi baba batubuzeeko ne tubagwako eyo gye bali ne tubabongako ne tubagaba bannaayi mugamba mutya mujje mwogereko eri abantu ebintu bye twabawa mukyabirina oba mwabitwala dda katale so kubanga piki mwagimuwa n'agamba ku bizibuzibu ababodaboda be mutusanga nabyo nga mwagiteeka dda katale so bwe tutyo bwe tuli olunaku tuba tubatambula mpola mpola nga tukuleetera abantu tukuleetera ono omumanyi bwatyo bwali ate tugenda batuva mu mumanyi tukuleetere kyetuyise road to Makkah road to Makkah omanyi tubaleeta speed tubakwata speed tetubakiriza kuwummula tuba twakava ku kino nga tukubawo kino road to Makkah ezo nazo programu egenda kubanga etuuka ku salaamu tv so gwali eyo atwala abantu e Makkah okukola umura n'okukola hijja enteekateeka eno eya road to Makkah wandibadde ku mwanjo nnyo
wandibadde ku mwanjo nnyo nobanga ojenyigiramu walibadde obeera ku mwanjo nnyo because ekintu kyetugenda okukola kigenda bakikugasa kigenda bakitugasa n'oyo omuntu gwe tukireetedde naye kigenda bakimugasa lwedi kumaka tagenda kuba nti akoma nti abantu abagenzi bwe bati ne bwe bati wabula agenda bamu n'ebyokuyiga bingi nti abantu bulijjo bawulira buwulizi mekka waliwo abantu abatayawula umura na hijja gye bali eyo tugenda leeta abasomesa ab'enjawulo abagenda okubanga basomesa ku ngendo zino waliwo omuntu gw'owulira nawe buli mwezi akola umura noweebuuza bannaayo omuntu atava makka yes kisoboka buli mwezi ng'okola umura kisinzira bugazi bwa nsawo yo ensawo yo weeba ngazi kibakkiriya weeba era nga si ngazi era kisigala kyekimu so mu mbeera eyo ebibiina byonna ebitwala abantu twagala mutwegatteko wano ku Salam TV tubeerewo lonchi enaatera okutuuka mu maaso awo obutasukka ndowooza ennaku ezo mu maaso mwezi awo oba ogujja tubabuulire biki ebibeera eri mwe mulaba abantu kwambala bintu byeru kwetooloola kaaba biki tubannyonnyola emizizo tubannyonnyola akawonvu n'akagga akakwatagana ku kibuga Makka tubannyonnyole Makka ddi lwe bagendayo ddi lwe bagenda ku lusozi Arafa ddi lwe bakola kino so obeera okuba nti naawe Allah waba akusaasidde ng'akutaddeko omukono gwe oli nnamukisa asobola okwetaba mu mpaka ezo zoweetabamu mu mpaka ezo okuba nti ogenda okole hijja kati nga we tulina hijja gye tugenda okugaba tomanya mumwe abazze okwewandiisa mugenda bamu omuntu omu nnamukisa agenda okwewangulira olugendo olwo lwa hijja so bwe tunaaba tukututte twagala ogenda ng'ebintu ebisinga obitegedde nti so that next time bwe tuba tetukututte nga gwe eyeeyagalidde because tusobola okutwala n'osiima n'ogaa nedda bwe muba muntutte inshallah nange njagala nzireyo ku lwange ng'omuntu ng'ogamba empeera oyagala ozifune kutandikira mu kwewandiisa kusasula kukola biki obeere ng'ogenda so tubikuleetere bino byonna tubateekateeka emikolo emitukuvu egya hijja gye ginaatera okutuuka mu mwaka ogujja insha Allah nga tuli balamu ffenna nga Allah atuwadde obulamu tubeere nga tulaba biki ebitambula embeera ebeera etya abantu beeri beeyisa batya empisa zaabwe tomanya naffe abantu tuyinza okoppa empisa yeeri ekibuga kifaanana kitya Saudi Arabia owali ekibuga ekikulu Makka wali watya tomanya empisa zeeri culture yeeri tuyinza ozikoppa bagamba amagezi muliro wegukubula ogukima wa mulirwano tuyinza okwesanga ng'empisa zeeri tuzikoppa ne tuzireeta wano mukubanga tuzireeta wano ne tumanya nti bannayo obutonde bw'ensi kya mugaso nnyo gye tuli ne tuba nti emiti tetutema miti tukuuma enzizi nga nnyonjo tukola buli kimu kuba okukoppa si musango okoppa tegubangako musango kasoba nga toli mu kibuuzo okoppa tegubangako musango so tugenda okuleetera ebintu ebyo fiiro eyo gy'ofuna omanyi oba togendangako ku kisaawo entebe awo fiiro eyo oyinza obutagiwulira n'ogamba naye nze simanya biki lw'otuukako ku kisaawo entebe n'olaba nga ennyonyi eyo esituka n'olaba abantu nga bagenda oyinza ofuna ekinyegenyege n'ogamba nange njagala ntambuleko ensi eno seka yatunnyonnyola ka vidiyo kataga abana bajamani mutambuleko ku nsi eno mulabe Mungu engeri gye yatondamu ensi eno otambulako vaako wooli mu Kampala kale n'oba tolina nnyo ssente vaako e Kampala gendako ewakiso olabe ebiva ewakiso vaako ewakiso tambulako gendako Mambuka gendako Maserengeta gendako ebuvanjuba bw'oba oliwo eyo janguko olambuleko mu masekkati
owulira Kampala alimu ebizimbe ebya bbulu, Kampala alimu bino, Kampala alimu biki, ogambe naye nedda. Funa obudde, fissawo obudde, tambulo gy'olambula Kampala. N'oba tolambudde ng'olambudde kibuga wali wakati, eri mu mabbalibbali g'ekibuga n'oba tolambuddeyo tewali alina buzibu bwo. Obuzibu tebuliiwo. Okitegedde, jangu olambuleko. Walambulanga ng'omanyi nti wali wakyaliwo essawa ya Queen. Essawa ya Queen yavaawo dda, tebakyayitawo na ku ssaawa ya Queen. Waliwo oluguudo, beereyo tolabangako oluguudo oluyita wansi na waggulu na munda. Luli awo, jangu olulambuleko, luliko amataala. Tolambulanga ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, okoma kiraba ku mawulire. Ate oba tolina TV, okima kiwulira ku radio ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Naye nga tomanyi we kifaanana, tomanyi we kikola, okitegedde, jangu okirambuleko. So byebyo oyinza obeera oluga naye bannaaye Saudi Arabia abasajja baagikola bati, n'ogamba nedda, kanfune ngende nambule ku Saudi Arabia. So mu mbeera eyo ebintu ebityo biba bikola ki, biba bitambula. So Road to Makkah bwatyo bwali, bwatyo waafaanana. Tuba tukuleetera ne tugamba nti kola booti, kati ffe nga ffe banno n'abo n'atujjawa. Oyinza okakala obiraba ku intaneti olw'ensonga bei data kati wa bei layisi. Obiraba ku intaneti okwo n'oscrollinga n'oteekamu nti ekisaawe ky'Entebbe kifaanana kitya, n'oteekamu ne bakikulaga. Naye that feel gy'olinnyako n'engoye z'oba oyambadde ng'ogenda ku kisaawe Entebbe, ebifaananyi byoweekubisa biyinza okusigala. Kubanga nti abantu abasinga edda, abantu abeekubisa ku bifaananyi mu Diddy's World, ekansanga awo Diddy's World eyo gye twagendanga ne tweyagala ne tukola ki. Essaawa zino waliwo University Namba. Kati oli waakunnyonnyola nti twatambulanga mu kifo ekyo twanyumirwanga obulamu, oyinza obutakitegeera because gwoba olaba ekyo ekifaananyi mu bwongo obwo kyekiri awo. Naye waakuggirawo ku bifaananyi ng'ali mu kisaanyi kye kyalimu octopus, boat ride, bumper cars, ebyo biki, otuuka n'ogamba so eno ye Road to Makkah, n'odaba nti ki kuba kutegeeza nti Road to Makkah twetegese, naawe weetegeke gwali eyalaba Salam TV mu mbeera eyo yonna. So bwetyo wetula olunaku olwaleero, olunaku olwokusatu, gwe kyoba olina omanya wiiki eno yo alhamdulillah tukwasizaamu kye tukwasaamu. Bw'atannakwasaamu omugagga wo mukwate bulungi. Omugagga oyinza okuba tonnamukwata bulungi, naye omugagga wo mukwate bulungi. Ate omugagga tomukubira ssimu ng'otuukira ku nsonga, sokka we omubuuzeeko omugamba osiibye otya, bitambula bitya. So era tugenda okuddamu okumukubira essimu nga naye tomala gamutuukirako. So olunaku bwetyo tuli olunaku olwaleero mu ggwanga Uganda, era njagala okutegeeza nti gwali alaba Salam TV ndowooza embeera ogiraba, kakuba katonyetonyeemu kaawo ne kakangamu, ndowooza kati abalimi mwesimbe. Tubeera eno Kampala ne tubagamba enkuba etonnye, nabagambako nti enkuba etonnye, waliwo abaŋŋamba ssebo ffe mu kyalo ogutwokya gubula kutujjako lususu. Nemugamba kale ze nteekateeka za Mungu. Kale tugendagenda mukuumulako bwe tukomawo kino tugenda okuba nga tutandikira tukubuuze gwe nga ggwe kiki ky'olowooza. Abasomesa ba ata n'abasayansa benkana oba ku bo kuliko asinga munne. Ebyo byonna ngenda bba nfuna obubaka bwo nga nvudde mu bulango buno. Tovaawo ku Salam TV kigudde wani katikomewo. Okutusibwako you can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface,
seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone, but I realized that the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Nyanza Bruno Betty muzikuramu kumandiga na teranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walalo MTN gambachi to get the power to win njagalo fune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga babukade 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukade 10 buli wiki kusimu ye nyinyi chabonka chimuchoka line ya MTN banabeka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula ndakwese momo okudya buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo uzo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda ku investinga kozesa momo abwe MTN we jamani ne kwa bukade 10 buli wiki wala kastelio bimala bwe pa wentandika ngamba kyekiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntode nyiga ma computer nenkuta awa namwe kasana benesi okubelanga mwana wote koze bitu no amanga epeyinze ebolo winze investinze ngekozesa momo. Remember to dial star 165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Introduces Kawiki for everyone. Now you can pay DSTV weekly and enjoy your favorite shows for as low as 5,500 shillings for 7 days. You watch when you want. DSTV Uganda, your home of entertainment. DSTV Uganda is regulated by UCC. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you.
Hello, our customers. We are in Chitintale today at Little Angels Nursery and Primary School. And our winner for the day is a little boy in baby class. Enamba, amazina gerumu, teri yanje, mbe ninkose assistant wanje, okushashura school fees y'omwana. Bakutereze birabo, ngumpangwire school fees y'omwaka gwona. Konka hati nshemerirwe, era nimba kubiriza mwena baryoko. Nimwe kujoyininga MTN Momo Pay, mukashashura abana school fees, mukahangura. It's *165 *80 hash. Pay school fees using Momo and you'll be a winner of school fees for a whole year. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Salam njagala okwebaza nti gitambula gitya egyo olwaleero gigenze gitya bitambulanga wabibala omwezi ogw'omwenda oba nga waliwo byatuuka ne bikuvaako mu ngalo ne kikubuukako mu ngalo ne kikuvaamu omanyi obanga kibanga kukwata kintu ng'olaba okikutte bw'oti ne kigenda ne kikuva mu ngalo omulundi gumu weswi kati okikutte mu ngalo oba kyekikutte mu ngalo bizibu gwe bikutte obitambula oba bye bikutte bikuttamu omuntu so gwe wena ali ku Salam TV njagala okutegeeza kyonna kyekiri guma kasaffe tubeerawo ffe wetuli ku lulo gwe bawulira ng'ebintu bikutwala ffe wetuli ku lulo jangu otulabeko obulabi oseke ofune kamwenyumwenyu bagamba omanye ebizibu ebikusukkako obungi seka otambulemu ogenda abasomesa atisi bibakutte naye temugume mugume si yenkomerero y'ensi eno si yenkomerero y'eggwanga lino ffenna tukimanye abasomesa maye bayinza okubuuza nti kati wakati w'omusomesa omusawo omukuumaddembe muntu ki omulala awo muntu ki omulala gw'oyinza okugattako n'ogamba kwabo abantu basatu ani ow'omugaso ennyo omusomesa omukuumaddembe omusawo bantu basatu abo kibuzo kiba kikuttemu nga kyagala kwettira kibuzo kiba kikutte nga kyagala kwettira kuva mu bulamu bwansi naye nga te bonna ba mugaso bonna buli b'otunulira baba ba mugaso buli omu aba wa mugaso okusinziira kikyakola goyinza okuba ng'ogamba nze abasomesa musomesa yeyansomesa okukola bino byenkola musomesa yeyangayidinga yeyandaga kaliya ng'oba mutuufu mu ngeriyo naye nogaa nti omusawo wa mugaso anzijanjaba nempona kyomukuumaddembe ankuuma n'ebyange akuuma obulamu bwange n'ebyange so buli muntu asajja akuwa eba ntuufu naye olunaku olwaleero twagala tumanye omusomesa omusayansa omusomesa omuata tubataddewo buli omuntu tumugambye simba line tunula eri kalulu ka mugongo yoba lwaki n'akalulu tekabaka mu mugongo ine bateekawo akalulu k'omugongo ne katakoma eri yokka mu kyalo ne kagenda paka eri waggulu eri nga kusimba mugongo nga kusimba mugongo nti gweyimirira wano tunula eri ne bakusimba mugongo bonna bwe tubakuteerawo ku minzaani ani gwolaba nti aweeyinga minzaani eyinza kwekubira wa ayinza kwekubira eno okuwamu art owa arts ayinza kwekubira eno okuwa sciences gwenga gwali anaba Salam TV oli awo oli professor iwe professor naye kati bino tuyinza obutateekamu nnyo ba professor twagala omuntu oyo ayina omuzadde especially omuzadde ayina omwana we asoma omwana we asoma busawo
ayinza okutaba muzadde guardian yenna oba omuntu gwe kennyini omwana osoma busomesa sorry naye nga owulira ebintu ebyo ogamba n'owulira ng'oyagala kukyusa abasoma obusomesa abasoma obusomesa mbatumiddeko buli muntu oli oyo osoma busomesa nkutumiddeko nnyo naddala aba secondary bakwakale neeno wansi era kyekimu n'aba primary nabo naye nga bagamba nti abasayansa bano tusoke tubateekemu akasente abasigadde tunaabalaba oluvannyuma naye oluvannyuma lwe luliwa kuba nabo batuuse ne bagaba bannaye omusayansa wagula omunnyo wapangisa ennyumba wagula akawunga wakola ki n'omu ata wakagula bapangisa ennyumba zezimu bagenda ku maduuka gegamu bo tebabasalirako nti mwe munnaye engeri gye muli aba ata kasente kamwe katono nnyo katubasalireko ku bikozesebwa nti bo munnaye emmere bagula ku bbeeyi ntono ennyambala okwejjanjabisa biki byonna ennyumba bapangisa ku bbeeyi ntono togenda opangisa ennyumba ne bakubuuza ogaa nze ndi musomesa nti oli musomesa gavumenti private nti gavumenti nsomesa arts nti bambi ate mmwe bambi sente temuzifuna kale ennyumba yiyo nkusaliddeko ebitundu 5 ku buli 100 no please bagamba nabo bali be bafuna naffe bitubeeramu so gavumenti yandibadde naffe etulowoozaako bawulira baagala kuteeka bikozesebwa wansi manyi kati be ebikozesebwa byabwe ennoni manyi buli omu n'omulimu gwe bawulira omuntu wagamba nti agala teeka ebikozesebwa wansi bwaba munnamawulire guba muzindalo na kamera baba makanika ebeera spada na bituli bingi baba musawo ekkooti ajja giteeka wansi n'empiso waba looya ebitabo bye n'ekigundi ekyo kye bambala bakiteeka wansi so omusomesa ennoni baagala ziteeka wansi abasomesa gwali omusomesa asomesa arts bino ebintu obiwulira owulira omulimu oyagala kuvaamu ogambe kanyingire booda naye bannaye era tubeetaaga temutuvaamu nnyo ate ne mulemesa n'abakyali agalibwa waliwo omwana yali awad become a teacher kati omwana awawulira nga awulidde ebintu ng'ebyo nga tayagala bba musomesa atuuka n'agamba wakisiyingira obulimi n'obulunzi kuba nabo nabo buntunuulidde bunniize obulimi n'obulunzi nga bukulinze bukutunuulidde wee buti bugamba come we are waiting for you hajja tulwakumaawo wooli wonna enabbi ng'onjagala nkutumireko ogamba otya oyo nno yali musomesa mutendeke mu myaka gye yali musomesa mutendeke mu myaka gye era yakola ekyafaayo y'omu ku bantu abatono ennyo abakulu mu myaka abajja ne beetawa mu mmanyi wa salaamu y'omu ku batono ennyo era ebirabo abeera eyo n'agamba nkomewo ntimugamba alindako neekomawo ajati kuba ate ebibuuzo ebyo ebyafaayo ebyo byabeerangamu ebyafaayo yalina engeri gye yali abikuba obudinda was it because kati ye yabirabawo n'akubalaga kino kyali bwe kiti omusolo gw'omumutwe gwali bwe guti ebyo ebibuuzo yali abiddamu naye ebairawe nooza mwakitegedde nti n'ebibuuzo byennyini ebibuuzo tetwagala nnyo babuuza bibuuzo bizibu kati naffe tumanyi kati twategedde nti abasomesa engeri gye baagala oteeka ennoni wansi buli kimu fe abasomesa tubagamba bugambe mujje mwetabe omumanyi wa Salaamu TV 226 kategori z'ebibuuzo ze zino omumanyi wa Salaamu gwali eyo alaba Salaamu TV njagala kutegeeza categories mwe tugenda okujja ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa
ezo zo twagambye katuzibawe katuzibawe mulemega kugamba tugezaako okubanguyiza ebintu bino categories zino wammanga current affairs that is category number 1 category oliyeyo oteekateeka kujja kwetabamu current affairs manya olinayo ebibuuzo byokuva mu current affairs history ebyafaayo olina okubanga gwe n'ebyafaayo mutambulira mu kkubo lyerimu ebyafaayo basobola okubuuza ebyafaayo by'eggwanga Uganda ebyafaayo by'eggwanga Kenya, Tanzania, East Africa ebyafaayo by'ekitundu kyo okitegedde ebyafaayo bya regioni yo regioni y'Embalala, Ntungam, Bushenyi, Kampala, Wakiso, Mukono ebyo byonna general knowledge awo kati awo general knowledge bannange noza mukitegedde abasoma abasiyitako mu bibiina mwayinayo paper naddala abali ku HS paper gye bali bayita general paper eyo yalino ngebeera out of 50 naye nga muganda wange okufuna obufunyi abiri general paper eyo yali ekolebwa buli omu si musansa si mu ata kati wano general knowledge naye nga emphasis tugenda batugisa nnyo ku agriculture and environment general knowledge ebyobulimi ebyobulunzi ebyo byonna ne environment mu general knowledge kiba kitegeeza wali ekibuzo kye bajja okukubuuza ddala naye ng'okiraba nga just bakikuleetedde naye nga woba ozzeeko ebbali n'olowoozaamu eddakiika nga 2-3 you can win it okitegedde general knowledge so omulala wala yambuuzizza enamba by the way gwe ayagala okwewandiisa naye nga tosobola kujja ku Salam TV wano ku Media Plaza enamba yaffe eri 0776989864 eri 0776988064 osobola okuweerezaako akasente ko ne kayita okwo eri mmanya ga Aisha Shatwanagawa n'akuwandiisa nti nze Mukiibi gundi emyaka bwe giti next of kin yono olina otuwa next of kin wo ssebo oba nnyabo tulabe next of kin wo alina okubeerawo alina okuyambako either okusitula okuvuga emmotoka either anakuyambako okusindika keesi yo ng'ogenda okukola emikolo emitukuvu egya hijja either anakuyambako okusamba boda twateekawo next of kin lwa nsonga bbiri tuyinza okukubira ng'essimu yo teriiko ng'ate yo oli kweri n'okuyambako ku bino ebirabo basobola okuwa TV gaguuga smart TV ennene bweti kati nga tosobola gisitula we kajjukira olina essanyu okyalina eri happiness kati oli alina okuyambako owangudde piki ogiraba naye nga n'ogisamba nga next of kin waakuyambako beba mmotoka tonagaininga senses zo tonnakkiriza nti bannaye emmotoka ngiwangudde yange ngirabako ajja kubeeraawo okumpi akuyambeko agikubemu ekisumuluzo iza okuba mu excitement awo n'ogenda n'ogikoonesa nga kati byebyo onofuna omuntu next of kin oba bwaba mwana oba taata oba maama baba muzadde nga mwami mukulu Saalongo nalongo ng'ojja naye oba abaana bwaba Naalongo Saalongo tomulekaayo ekintu kitambule mu ngeri eyo bwetyo mu makuba ago ensonga tezinaba kuggwayo gwe aliyo yandaba gwe kikyolowooza musomesa wa arts n'owa sciences debate y'amaanyi
nti debate eno tugenda kuba tugenda gireetako nammwe ewammwe eyo mu bitundu byammwe naye kyeka tugenda ditamininga kitundu ki ekitundu nga temuli ssomero lya masomero ga secondary naga primary naye nga focus yaffe because abasajja bagamba bannaye naffe mutufeeko ate ffe abasinga obbonaabona obeera mu class ya arts ng'olinamu abaana 100 n'obeera mu ya science ng'olaba olinamu abaana nga 20 kugamba owa science yafuna ekinene ali kaweweevu gavumenti yo yawa ensonga zaayo lwaki yali eyagala balance legamwe mulindeeko kati waliwo eyagala agamba banaye ate baba bodaboda nga bafuna kiralo ebya bodaboda bikagwirawo bodaboda kagwirawo naye omusomesa essaawa zino abasomesa niwoba ogambye wakwate buwumbi na buwumbi oyinza okwekala nga buli musomesa afunyeko emitwalo ng'ebiri kitundu gumu kitundu ku buwumbi ebyabwe si tebiggwerawo basuubuzi biki ebyabwe biggwerawo babateekamu muteesi wali nga ebyammwe byangu nnyo babakendeereza musolo naye ebyabasomesa tebiggwerawo lulinga luwagi lwa ggaali teruggwayo omusomesa asomesa eggulu omusomesa asomesa epalisa omusomesa asomesa essolonko asomesa esimanye nakapiripiti ewa bonna beegasse kitole kati just imagine the number ti bonna beegasse bagamba bannaye ebintu bitabuse things are getting out of our hands mutuyambe kati ate nabo bagezi oba bakigambe kuyita bagezi oba nsobi because balinze abaana ne badda ku ssomero abazadde mumaze osasula school fees muwangudde obukadde bwammwe 10 okuva mu MTN momo okuteeka akakadde kamu school fees n'ebyetaagisibwa abasajja bwe baavuddeyo ne bagamba nedda tejja bba maanya ya nkoko so basically ekyo nakyo kyennyini kibaawo question mark lwaki tebalinda oba tugeze mu luwummula kati omuzadde akuŋŋaanyiza akasente oluusi yeewoze biki byonna frustration ebeera awo ne bamugamba nti owaayi ate munnaye gye mwagenza abasomesa beekalakaasa ekyo kyokka kimalamu amaanyi owulirira ddala ng'obulamu toyina owulirira ddala ng'emirembe toyina kati abazadde abali eyo nabo bennyini bagamba wabula tebakitukola waliwo omuntu agamba wabula tokikola wabula tokola kino wabula tokola kino kati abazadde nabo bafuuyirira akagalo bagamba ya rabbi mungu tutaase abaana babuzaayo kinene nnyo abasinyafu bayinza okuba basigazaayo wiiki eng'emu emukwemu kitundu batandike ebibuzo ebyakamalirizo nga n'abasiniya 4 bwe beteeka abasiniya 6 bwe beteekateeka n'abapise kuba ne dates zafulumye nga n'abaclasses endala nawo bwe beteekateeka bali ne bagamba ffe ebyaffe tubitadde ku bbali nga tutadde ku bbali ebikozesebwa twagala tuwulire omulanga gwammwe so kyembaganza awo mbagamba MTN weeri okugamba nti gwali eyo omusomesa wa arts nga embeera olaba ekutabuseeko miliyoni 10 nze weeziri ogenda bozifuna buli wiiki gwebeera nga okozesa MTN momo okuba nga okola byonna transaction zonna z'oba okozesa kyetukugamba by the way nga bw'olinda kali wakyaliwo kano n'oba owangudde obukadde tigeze buli wiiki n'owangula 10 eddako era n'ofuna omukisa n'owangula 10 eddako n'owangula 10 obukadde 3 awo muganda wange oba oteredde ne school fees muziwangula so enkola eyo baagibaleetera okuba nti kuddiza kampani mugimanye esalawo neegaaka eddize ku bantu baayo so bwebanga esazeewo okubanga ekuddiza why not kweyagala kuba kweyagala so tukuddiza obeere nga weeyagala kyekiganye so gwakyali mu kibuga Kampala nga tonaba kudda waka
mmache tukyabagamba mudde waka n'obuveera de waka ng'olina ky'okutte mu kipapula obuveera bannaye obuveera bubi nnyo edda babagamba nga ddayo kewaka n'akaveera ka black oba aka kiragala naye ddayo kewaka ng'okutte ekipapula ky'okutte abeewo bagambe nti kulikayo omuntu azzeeyo ekintu n'ewaka enkulisaayo gye bamukulisaayo si yemu n'atazzeeyo kintu n'awaka kabe ng'abeera yekera emmese ziraba omuntu aleese ekintu ne zibaako enjawulo n'ataleesi nazo zibaako enjawulo zibaako engeri gye zeekolamu omulimu awo gw'otasobola kutegeera nti gukola gutya naye ng'omulimu gubawo nga gw'amaanyi ebintu bigwa olunaku kati olwo lwakusatu naye ennaku z'omwezi ziri 24 that means enkya 25 mu September tuba tutandise okubanga tulaba wa waayitira September tuba tugenda mu kuba oluku mu mutwe tumwesonyiwe tuyingire October bwe tuba tuyingidde October tuba kitegeeza nti omwaka tugenda tugutambulako tugusenvulako kati waliwo abalina resolutions abo baba resolutions olujja bba lunaku lulala nkubuuze omwaka gwe gwali gutandika walina kyewayagala okukola wakituukako tewakituukako kyekyakulemesa okituukako kyekyakusobozesa okituukako ejja kuba mboozi ndala nnyo ogitunnyonnyole gwali eyalaba Salam TV olunaku olwaleero so njagala okutegeeza tinjagala nkwerekereze ate bannaffe abakatakwi aba Salam Charity basobole okubanga nabo bambi bajja bakunnyonnyola ensonga zaabwe zonna nsaba obawa amatu okwateko ne mu nsawo namba ya MTN bagirina okwesa Momo tomanya mukaibwa kati mu kubanga owaayo mu Salam Charity katakwi ate mukama wajja okuyisiza ng'okozesa MTN Momo obeera omuwanguzi we wiiki eno ow'obukadde 10 nizo gamba kankwata 10 nduyise ku MTN Momo nduwa aba Salam Charity abakatakwi mu buufu obwo Mungu nakugulirawo nowewangulira obukadde bwo 10 n'obannamukisa so bagenda kujja babeereko ebigambo bye batugamba ebyokuwaayo ebyokuyambako abantu abaleeyo kale nze nyina bba nkwerekereza tusikana olunaku olw'enkya olwokuna mu Throwback Thursday yonna gye tunaabeera insha Allah akuuma takuumira mpeera mbagaliza akawungeza akalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ebadde kutuusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno ye Salam TV. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center edduuka namba KV4 essimu Note 72 848 9 ne Note 782 848 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890.
steady. Be better. I believe almost all of us have gone through problems with conmen, especially on mobile phones. Any network, somebody will call you asking for your PIN, somebody will call you asking for anything, somebody will call you with a problem. All I'm telling you is as we advance in these technology times, I just want you to be steady and be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultants balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era nga bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Ntinda Kwemesa Complex, Chiwatule Road, opposite Kampala Independent Hospital. Essimu noti 7 noti 9 98 19 37 oba noti 774 32 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it.